We are announcing to the nation that wherever there is a pothole in the roads that you are using, on Thursday, the forces of change, together with all citizens of Uganda, let us do something. So mbasaba nti musituke wona woli laba nti ebyo binnya ebiri mu nguudo. Kwata ekitooke ogisimbe. Kwata amayuuni ogasimbe. Bannayuganda tuli wakati mu kulabanga olukiiko lwa Namuli lugenda mu maaso. Tusazeewo tulage ba investors abagenyi abazze mu Uganda okulabanga Uganda bw'eti bwefaanana. Eno bukeeri gyetulaba wano yebukuuteeri abagenyi bwe basula era olukiiko nga lugenda mu maaso. Naffe tusazeewo tulage ekkula lya Uganda nga bwe bifaanana. Eno ye Paal of Uganda. Twagala otegeeza abagenyi abazze mu Uganda buno nti eno Uganda bwe bifaanana. Era Bannayuganda mwena okwerwanako okulabanga ekibuga ky'eggwanga Bannayuganda beebeerera omulanga olunaku lwaleero kutukoleremu era bino tukitwala mu nnyonyo abakulu bamanye nti Uganda kati tekyavaamu ki enguudo zezivaamu enyennyanja so si nnyanja era tukitwala mu nnyonyo tubaana abakulu balye bamanye Museveni nga bafuga obulungi nti ekkubo likulira abantu otujengeke era n'abakulembeze eyo gye bagenda okulya ekyo kyekyennyanja abazze mu ggwanga amakubo gafuuse Bannayuganda anasigalanga gateezera mulanda abakulembeze Robert Kyagulanyi pulezidenti wa Uganda yalonda ne former president omutawulya mulanga muli badongo oba muli kodomanyi Katonda ayinza okuyitawo bw'ate amanye Uganda ati munguudo kati muvaamu byennyanja so temukyava twala mu nnyonyo twali abakungu bannema bannaamu balye ku ngege ezivudde mu nguudo za Uganda nga muziraba zifaanana ate Bannayuganda babeere bagezi abasajja bakubye omulanga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kubaffe tumanyi ye yalondebwa bakuba omulanga oli musituke kati anasigala tasituse eyo nkodoma lyewedde emirimu former president yitadi Dr. Kano Kizza Besigye watumanyi yaweebwanga kalunabbiwa era former president wa Uganda yagwako naye omusolo gwe muwa tegulina kye gukola. Bannayuganda mulina okwebeerera mu bikola abakulu sente basira bazirya obuwumi n'obuwumi bwa sente bazirya nga tewali kikolebwa olunaku lwa leero. Yeah, we have chosen to demonstrate by turning these road potholes into fish ponds. We have already fished from the same, and we have also planted some banana plantations in these potholes. Now we are extending to Natete because we know Natete is also an area which is bad off. It has a lot, very big potholes. Yeah, and now we can proceed. Our roads. We are announcing to the nation that wherever there is a pothole in the roads that you are using, on Thursday, the forces of change, together with all citizens of Uganda, let us do something. So mbasaba nti musituke wona woli laba nti ebyo binnya ebiri mu nguudo. Kwata ekitooke ogisimbe. Kwata amayuuni ogasimbe.